So we don't want to kill the talent of the children in schools. Fe wetwasomera wetwatandikira okukora, we used to do these things in schools. Katulwaki tuta talent y'abaana abato leka ba entertaining bo bennyini. Wabaawo omuntu nga ye yakura design ye y'okuyimba eri secular eyiseeko ku baana talina kyabasomesa ekipya. Ayinza okubanga ayinza byagenda babwire ne byagenda basobesa kubanga biri mu nnyimba ze. Abayimbi balina space yaabwe, bagenda mu space yaabwe, bajja kuorganizinga programs zaabwe nazo bazigendemu. Naye ate ndowooza somehow there was an oversight. N'abasomesa twali tuteekwa kubanga tubalungamya ate nga tubaweereza guidelines entuufu. Ennyimba zino zirina kye zoogera ekinene nnyo mu sekendi emu ate zisobola okutwala omwana kati omwana ali mu adolescent bw'ojja wano n'omalaga ebitundu bye ebyekyama buli kimu abeera active. Abantu baleme kufuula mpaka z'abakyala abanene ab'obubina obunene okubeera imolu n'okuzirabamu ebikolwa ebyobuseegu wabula bafe ku kiki kye bagendereramu. N'ababyogerako nabo baleme okwogera ku kabi boogere ebirala ebyobuvunaanyizibwa. Okusaizi y'omuntu teteekwa kumwawula ku balala. Bannafrika, Bannayuganda tukimanyi nti Mukama ngeri gye yatutunda wabaawo abanene wabaawo abatono ate big is beauty. For us in Africa that's what we value. Ekyokubiri abantu abamu baleme okututunuulira ffe ng'ababaka oba ng'abakulembeze ng'abantu ab'empisa embi kubanga twogeddeko ku nyegenyege ne tugibogera, twogedde ku Miss Cave ne tugiwogera, twogera butonde bwaffe obw'enjawulo obw'obuvunaanyizibwa. Tetwagala abantu okufumbizanga abaana abato kubanga amulabyeko nti kati afunye akabina ameze ebbeere nti n'olwekyo akadiye. Okulowooza nti omukyala ateekwa okubeera eri mu kisenge mufumbiro muki n'olwekyo kati nabo basobola okweyagala, basobola okuba nti batambuza obwongo bwabwe nabo babujeyo. Ensonga lwaki tubajeyo n'omunene naye abeera n'obwongo obw'obuvunaanyizibwa. Edda abakyala mu njigiriza yaffe ffe tusomesa buli omu, buli akula yenna akulira ku mukyala, naye amagezi g'omukyala bw'ogakulaakulanya gwe balabamu omugezi maama we tebamulaba kubanga teyasoma teyawandiika. N'olwekyo twagala na bano basobole okuvaayo balage obwongo bwabwe, balage engeri gye tusobola okutumbulamu ebyenkulaakulana. Mindset change gye twagala okwanlookinga essaawa ya leero nti edda bye baatunuuliranga nti oba bikyamu oba byakufumbiza oba byakola ki olwaleero kati bye bitunda tugende n'ebigenda kati tuli mu cultural tourism. Abazungu ku ssaawa ya leero bo bakola educational tourism. N'ogenda ne bakwita tourist naye nga bagenda kusoma. Ogenda mu kujjanjabibwa ne bakwita medical tourism. Ogenda kulaba bye bazimbye nga Dubai ne bagamba infrastructure tourism. Ffe kye tuyinaawo mu Uganda bye butonde bwaffe. Ffe abalina cultures ezisingayo okubeera ennyingi. Tuyina communities ez'Abannayuganda 65. Ku 65 eziri mu Earth, on planet Earth tuyinako 65 ku 65. N'olwekyo kyo kyabalambuzi buli kimu buli culture ereetawo ekipya. Osobola okutulira concert ey'Abannayuganda okuva ku makya mpaka olw'eggulu nga tonakoowa kubanga buli omu alina ky'asobola okuleeta ekipya ate nga kitumbula omutindo gw'ebyenkulaakulana ne tourism. N'olwekyo olwaleero we are celebrating, tujaguza buli omu engeri gye yakula engeri gye yatondebwa. Tewabaawo aboora omwana nti munene, buli omu asobola okubeera mugezi, buli omu asobola okubeera ow'omugaso, buli omu. N'olwekyo twagala kuzaamu abakyala amaanyi abadde beetya okuvaayo okwogera, muveeyo mwogere ky'oyagala okuexpressinga. Buli ky'oyinawo kyekikyo, buli omu Mukama aba alina kye yamuwa. So buli ky'ayinawo kireete, kisobola okutuyamba okutumbula omutindo gw'ebyenfuna mu Uganda. Leka tumale okutegeka bulungi kubanga tubadde tetulina ssente eziyamba abantu okutambula okuva ensonda n'ensonda ya Uganda okujja kwetaba mu kalulu. Tetwagala mu Kampala bokka babe beteba mu kalulu ka umma. Ba performers bangi nnyo tuli mu kuregisteringa kati buli omu, even the upcoming ones tuli mu kubaregisteringa basobole constituting that democracy nabo baparticipating obulungi. Si kyakukwatira omuntu omu wano olw'okuba nti ye marketinze erinnya abantu bafune platform osobola okucampaigninga bulungi basobole okutwala obukulembeze. N'olwekyo mukakane tujja babuulira ddi lwe tugenda okuteekako campaign zino zijja kubeera transparent, mujja kukola enkalala zammwe mumanye ani gwe nnoonyamu akalulu basobole okuba akalulu ako. Abayimbi bangi obagaye Oyimba Masuma bali beetaaga guidelines balina okubira baddemu bayimbe whereby abamu tebayimba abamu bayimba. What should be done? N'abaana b'essomero bennyini tusobola okubayigiriza okuyimba. They can even entertain themselves. So we don't want to kill the talent of the children in schools. Ffe we twasomera we twatandikira okukola we used to do these things in schools. Kati lwaki tuta talent y'abaana abato leka ba entertaining bo bennyini.
tuteekako guidelines nga zigenda kuyamba abantu nga bebweru kubanga wabaawo omuntu nga ye yakura design ye y'okuyimba eri secular eyiseeko ku baana talina kyabasomesa ekipya ayinza okubanga ayinza byagenda babwere ne byagenda basomesa kubanga biri mu nnyimba ze kati omwana biyinza omutwara ne bimulowooza mu ngeri ndala naye nga talaba kwetuuka okusalawo bw'atyo n'olwekyo tujja kupromotinga nnyo ennyimba abaana okubanga bayimbira awo tu-identifyinga talent nga bakyali baana bato. Abayimbi balina space yaabwe bagenda mu space yaabwe bajja kuorganizinga programs zaabwe nazo bazigendemu naye ate ndowooza somehow there was an oversight n'abasomesa twali tuteekwa kubanga tubalungamya ate nga tubaweereza guidelines entuufu n'olwekyo tujja kuddamu tutuure tulabe which kind of entertainment is appropriate for young children. Kusanyuka ki okugenda n'omutindo gw'omwana omuto kubanga ennyimba zino zirina kye zoogera ekinene nnyo mu sekendi emu ate zisobola okutwala omwana kati omwana ali mu adolescent bw'ojja wano n'omalaga ebitundu bye ebyekyama buli kimu abeera active n'olwekyo twagala nti omwana akule nga mwana tumuwe dosage ne package okusinziira ku myaka gye gy'alina. Ate fresh kid gwe twaza mu ssomero gw'ogamba nti twagoba mu ssomero yali apafominga ng'akyali muto alina ekitone kye naye nga teyasoma naye mumanyi nti gye bujja Uganda gyeri mu maaso eyo yeetaaga abasomye fresh kid ekitone kye kijja kukulaakulana kiremu okubeera wano mu Uganda wokka. Oyo omwana bw'akula nga amaze okusoma bulungi ajja kutubeera kya buvunaanyizibwa ate tujja kumuganyirwamu nnyo kubanga ekitone kye akuze nakyo naye chance ey'okudda ku ssomero yali kya buvunaanyizibwa nnyo kyeyakola. Asobola okupafominga mu masomero kubanga byakola byenkana n'abaana banne ne message naye twagala abamuyiiza ennyimba bamuweereze message eyenkana n'abaana banne kwegamba asobole okubeera role model. Oyo ate asobola okusomesa abantu bingi nnyo abaana bana asobola basomesa bingi nnyo kubanga mwana munaabwe naye alina ekitone kye.